tuba tuli mu klasi ye y'omuntu gw'ofunye obaddenga mu buvubuka buno ebbanga lyonna era njagala kukirowooza era njagala kukirowooza nti ensonga lwaki ofunye omusajja ow'obuvunaanyizibwa omusajja akuba ku kikalu omusajja alina position ez'amagero ne bagamba wasa omwana njagala kubuuza mu nsi oyagala ki anti mu obuzibu mwe temutegeera nti mwe kyemwagala kyemuteeka ku muntu tewali yakkaka musajja ogwa mukombooza wamukombooza anti mwe temwategeera omusajja nga muntu aliko mbaza gwotwala omusajja mu bazadde gw'otayagala omuntu akyazeeko ku muntu mwe lwaki mwali mumugamba nti ampasi lwaki wali ogamba muzeeyi nti njagala kuleeta boyfriend wange ne muleetanga mukwano gwange lwaki mwali yes n'omuleeta bamuzeeyi ne bayingiramu ne bakugamba musajja akuwase n'akuwasa tonnafuna wadde n'entunuka oli mu kukombooza buvubuka oli mu kwemoola ogusajja ali n'akaana kato ku ggwe ogusajja nze sifaayo kastanze ndi happy ate kati emyaka gijjiddemuwa omusajja mukulu omusajja oba wa ddiini nnyo ne wamugamba twekuyeyo ka selfie takyuka ali awo alinga muti ebiriwe wali tubiraba nositula amannyo ng'ayita Asiya wali tubiraba watutukira okuleeta omusajja wano tugenda kuswala omusajja nali ate nali sibeera naye mbuwaka nze nali nkyabeera nga mbeera byange nga bwe ŋŋendako mulabako mu wiiki omulundi nga mirundi ng'ebiri kati nze gye nali sigimanyi namusajja munafu mumulabirawo bikalu anti nze nkugambye nali namulabako mirundi mibaale nga sinaanamuleeta wano ngeno tugenda genda ewaka nga maze emikolo giwedde mikolo museera tomulabanga nga nali namulaba naye era nga ndowooza omwana ate leero ba bizinesi nze nali sibeera nnyo naye we namuvinga in ngendo langa omusajja alinga mumulabirawo okuba bikalu ate nze nakuba oli mu kwekwasa mwana seekwasa nze nkuya amazima kati gwe nkutyeko ki omanyi abantu ngeri gye bagenda otandika okukulabamu buli omu alivinga obulamu bwe choice yakale singa tugambe nti kale choice y'omugozizaawo wanga singa ozizaawo muwanani abalondera abakazi be mwagala bannange akakana kagenda kukolera ki kipyaki at least I'm happy kipyaki gwomanyi banaye kati mulembe gwa TikTok ogusajja n'ogugamba obankwatayo ka video ne gugamba weemola ki wala wandamu nga TikTok yabaleka TikTok yajja nesanga omulembe gwayo aba 19 baneemu abali eno waggulu TikTok gireko kyajagaza ki ekyokubiri gwe tubagamba nti ddagala basajja lyeriri waki twaŋŋamba zonna akantu kange nagamba ati nkugambye ensonga nnyingi ekisokera ddala omusajja naye siri ready kumufumbira ne mumukaka n'omuleeta n'okkiriza omanyi mwagala nnyo ebintu waki tewadduka kale zina sagala swaza muzeeyi kati ogenda kukola ki kati akati nkizudde oba aswale yamanyi kasita mwali ebintu omukote yabawa ebintu bye mwagala ogera ng'omusiru naawe tusobola kubanga badde mu mukolo myezi 3 omusajja n'omulekawo ate mu myezi 3 n'otandika okubuuka n'omulenzi mulala kitegeeza nti omusajja oyo ekinene nnyo obaana naye wiiki zaali ezo n'ofuna akalenzi kano kati kyovola bwe tufunye ne confidence eyekubya naye ebifaananyi bitandise biteeka ku status bigenda kutandika okujja ku social media baleete omukolo yabadde ku mukolo mu wiiki 2 buuna atandise kubuukana n'akalenzi ofaaki kati namwagala ngene mbeera n'omusajja gwe saagala genda omuyige goloza gwe mwangu omusajja ye mukulu omusajja ye gwe nawe toli muto ojja kkula mulekerawo okulowooza nti nno mwe mugenda okubeera abato buli kaseera goloza okyabulamu emyaka 10 obulamu emyaka 10 nawe ogenda kuzeeyuka ne okuze obwongo obukyatambulira ono ntiko tunabeera ku ekyo kimu tetuveewo n'agirya kati ngenda kukolayo ki bwe banga si ntiko ngenda kukolayo ki wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero